flexi Andrew ku levels yaliwo naye banne Bobi Wine watuyigiriza olujamaika luno lwaffe olw'ekifuula ndenge insatisfaction 1 minute day this one can make it every day film omulala yaluyiga bamuyita buchaman akayimba ketutalikiddemu ka Irene Nambiri tubadde twegeyageyamu wano batebuuza bannange omukyalo oyo yaddawa omu ku basita baffe be twalina ebiseera ebyo Simon towakana ye kituufu yagikuba n'agibandagaza waliwo bayita generational causes nga tosobola ziyitamu ate endongo eno y'abantu baavu kasi tofunamu n'ofunamu nga kiwedde n'agamba buli muntu mu ndongo eno mulimu ebika by'abaartist manyi obisomesa ku lwomukaaga ku gundi ku lubabu artist by force artist by just being around artist by just being nga boba mwebeleka nkulire nga mwe bali kubeeramu kubeera nga balina ebirala bye batradinga so kumbulire ku artist by force kama mbaya ni n'okubesibako ono mukwano gwo ngo bateka musere mwero go bapika nabaga nti genda ne bapika oshegera Kuga mangapika nino kuba artist ngalo force zola zipika nenga go bapika bambi naye kanyini bali tewali nenga sente weri anobera artist bairaka oli just kisima kimugwira then tuina ne bayita talented artist then ne babera oba artist by being around tinze jaziminire kanteke olubina nkole bweti tinze pia pound kankole bweti natwalina kyo manyina enga gwe bakubuza nti happy pound muyimbi nge bakubuza nyimba tano tosogera ku pia pound nsolo kukiza naye jasmine ayimba aina talent example is shifting from artist by being around nenga tibatu ayigide mbojjako kolabo zaina ya kolabo ozitola ko nosigaza wezize bayinza okwawukana Jasmine ayimba ezize ngatenze ndi wano ndi nsabira Katonda ne Jasmine na yasuule y'olugogo akubera asiwa lugogo no Jasmine Serena asobola no bayida Jasmine Serena unique star agents yamwade da sente ku Serena asobola kuyimba era muyimbi mulungi aina talent okubera nalaba Jasmine okubera nguni kerekere nagenda mu good life ne akantu ako mukaza nnyo ati kerekere ya mu managing ako Judy je biri ebimu Washington yamusanga ageza kugundi ku good life Judy boda nje kubiye wansi ate roji sudde tujogereko asaba kuyimba nebo Simon yesulidde iPhone ye nga yagala tujogereko boda ngisudde wansi Balaga Jasmine aso kuyimba naye obuzibu abadde na bulimu kisiza wandabise agenze nadda nnyo mu photoshoot okusinga okuyimba kana ina okukyusa mu photoshoot twagikiriza twaji appreciating era teri muntu awakana ndi wekite muyimbi asinga mwekite mu bifaananyi ye muyimbi asinga kati nene mu music tuwagala naye anyikize nnyo buli kimu kyonna artist yenna ekintu ng'okikola oba onookuba bawusigaalo endongo eteekeddwa okusooka okweyimirira oba onootuwa ebifaanani simanyi onoobeera namuza mu mukwano endongo eteekeddwa okusooka okweyimirira Nega jikuweno Judy zendi kito Never let you do what chize. Nemulo di myaka nkaga mu ebiri yagambye nze ndi kito. Oye nange yasobodde. Yagambye sumenda kono. Yagambye sendi mbu sendi bakulu nnyo ngane ni mulodi ne sendi. Tebesinganako nnyo. Bazi baddala. Abantu abatulaba abali ewaka. Balaba podium abantu bakiriza. Omuntu ne yesuulira essimu. Banne waliwo omuntu asobola okukwata milioni z'ennya kitundu n'azikuba ekigo. Just like that. Oli nakwata nyaze kitundu nazesulira bwesuzizibwa ati ekigo. Mutusanyiwe mubandaye katutandike ne Simon Senga Malusi Kawoomera webale kututeekamu ssente. Senga Malusi Kawoomera nkuliseewo mu weekend webale muganda nge kujjanja abantu nakubabuulira nsonga zonna nga wezitambula. Baŋŋambye abantu beeyunye abantu beeyongedde okwagala katigusa nsolima. Senga Malusi muganda nge kwongeremu supply kuba abantu bakubanga ogamba akalinda kongenda kukolera ku Lwokusatu. Senga Malusi essimu eno abantu bagyagala nnyo nti bannaaya katigusa nsolima ako. Senga Malusi tukakole bwe tuti. Kati mu baganda bange ab'obuwala Judy. Awo wenyini yagambye nti alina ekintu kye yabaleetedde ladies chocolate kwe yagaseka sirapu kamwe kali Senga Malusi Kawoomera Anet Plaza ate aba delivery bonna
ku 0702 68505 mukubira omugambe ku podium bangambye ensonga zino zonna ozikola byonna Kawanet Plaza level eyokubiri munoonyeko Senga Malusi Kawoomera Katigu Sansolima Lady Sirapu kana Omuwala Chocolate gundi kamwe byonna abirina ekyogo ekyomukisa Senga Malusi Kawoomera. Okay, kakati Miss Curvy empaka zabaddewo omuwanguzi twamulabye naye ku mulundi gwe zibaddemu bugumu olaba nga bw'okoze bw'otyo twalonchinga luli kati balonze ddi zino yinza okugamba mu njogera ennyangu nti zabadde zakiyita mu emmotoka yabadde etya tebyabaddewo ku luno naye lwaki byakyuseemu ku luno byali byakiyita mu lujje kakati ani mungoma yakomyewo mu season 2 ne Miss Curvy jukira ezire zasooka tombuziza linnya ki ani mungoma erisookere ani sayiwo zerukola Miss Curvy kubanga gyolaga kasa Sofiravu kwali akulaba Sofiravu ndoza sayiwo muwulidde Sofiravu munayize seetonda kakati empaka zino zawanguddwa omwana muwala muyita Shirati Nasuna myaka 28 myaka 28 Nasuna ono wa wakati aliko namba 6 mwana muwala muyivu ayina degree yagifunira mu University wali enkumba era yangu n'empaka ezo owokubiri ye Daisy nalukoowe owokusatu Dora nakanwaji so be basatu abawangudde emu ku nsonga lwaki zakiyita mu lujja the same round nti oba za speed kuba mu wiiki 2 baali bamaze okulonda omuwanguzi bootcamp teyabaddeyo ebisigadde byonna yatambule waliwo empaka ezijja wano ze bayise Miss Curvy Africa ez'omu November so baadde bakubirira okulaba nti bafuna anaalukiikirira mu Miss Curvy Africa era zijja no mu Uganda era gundi yaziriye mabega ani bye bibala ya Miss Curvy yatandikibwa wano mu Uganda ndi kati mugenze international zifuuse Miss Curvy Africa so mwali musobola teeka Miss Curvy Africa nga temulina Miss Curvy Uganda so Shirati ensonga y'ebirabo oli yafuna Range Rover kozi yali motoka kikala kyeyo yali golf eri oli gyeyaganda yagifuna yakoma ku bisumuluzo lisayi mulawundi bakyusizaamu bagambye omuwanguzi ekirabo kyakuddeyo kusoma ono yamala adde yafule yadde agatteko ekyokubiri masaji mwezi mulamba ekyokusatu genda kulambulako bisolo eri mugundi eno Machine Falls kakati kakati zino eza Africa ezijja omuwanguzi anaafuna ki ezo tujja kuziraba nga zikyuse naye ani otulimbyemukko ekirabo ekisooka kuddeyo kusoma ekirabo ekyokubiri masaji mwezi mulamba ekirabo ekyokusatu genda kulambula ku bisolo eri Miss Curvy nga ziyitaawo ezityo basooke batuweku eyawangudde kibebi myaka 28 kito olinda bamuvuma nga afunye ku motoka naye baba ku luno Our top 3, and it's among you that we are crowning our beauty queen tonight. The winner tonight. Someone says they should first runners up. Yes. And indeed the last person will be. I can't hear you. The winner. Indeed. All right, ladies and gentlemen, first runners up Miss Curvy Uganda is none other than contestant number 1. Mpulira essanyu lingi nnyo okuba nga nze Miss Curvy nabadde nsuubira kubanga mu buli kimu mbadde neewaayo yadde bannange bonna badde nga olumu bagaana nga nze neewaayo nenteekamu amaanyi amasomero gonna gensomeddemu nga nkyali mwana muto abaana balinga tebaagala kutuula kumpi nange kubanga omubiri gwange wansi gwalinga munene nga gujjuza akatebe kalamba n'ekirala bwena mala okusoma ku university nengenda nensaba omulimu bwenagenda okusaba omulimu ne bansaba empapula zange human resource nzirayo enkeera ngamba empapula zo nga tewazireese songa empapula receptionist yali azisudde mu kasasiro kale
kyannuma nnyo obulamu bwange bwonna n'amannya abantu ge batuyita amabi kuba nagambibwako ababboda ŋŋende mu zzu banteekemu obwo obutimba mwe bateeka empologoma nfuuke ekyobulambuzi kye balaba ng'ekibi kyekyo kye ŋŋamba okwenyumiriza mu ngeri yo gye wakulamu ekifaananyi kyo kikutuusa wala kati nzaani nze Miss Curvy Uganda omwami nja mufuna omwami omwesimbu omwami aweesa ekitiibwa anampa ekitiibwa nga nze afaayo alabirira ng'alina ku ssente abaami balowooza ndi wa bbeeyi era nze kale nenneetwala yange abaami bantya newe ekitiibwa sinze gwe bamanyiira obumanyizi olina okweteekateeka okuntuukirira mbeera ne maama wange waka wenkugamba nti ndi wa 29 ng'owakana manyi mwogera nnyo mwagala nnyo okutukuza olw'okuba mwe muli bakadde omwana wuyo myaka 28 wamasira ati oli mulungi okuggyako netasinga Dora naye oli mulungi owange ati agamba shirati mulungi ati uli kyengamba shirati abalina ensonga yagambye bali bamuvuma muwala mulungi naye agamba nti okuggyako oli yekka yamusinga kyekugambye naye nga muwala mulungi. This time around bukedde fama bukedde TV bukedde olupapula tukuyise jangu tuzanyire mu kkubo jangu tuzanyire mu kkubo mu mbaga eggalawo omwaka gye twatuumye embutu y'embutikizibwaguuga wakati mu luguudo wane waffe muganda wange mu luguudo tugenda okuba wakati tuzanyire mu luguudo kakati mbategeeza gwe wenna yeetaaga okubeera ne Miss Curvy bwezityo ekyokuddamu kiri kimu kyokka Senga Mirembe bannange yabibaleetedde abadde yatambulamu nga yagenda bayiyiza yakomyewo mukwano duka misinde ogende weefunire bam booster awula bannange Senga Mirembe onaatwekoza ebintu naye ngera kugatitako nti gwe omukyala yeetaaga omwana agamba mutuukirire omukyala anoonya obufumbo mutuukirire anoonya amaka mutuukirire anoonya emirimu mutuukirire Senga Mirembe owa Natural Herbal Products ate agamba nti gwe omukyala tokwata mu kizigo yalina kala ebeerako paka Senga Mirembe lwaki nedda kakati $1 million party $1 million party esembedde omanyi ebintu bino byali byagwamu kebbugumu nga twalookingira eri mu Ssemwanga naye kati twafunye omusama agenda okuddamu okutukumamu omuliro omwana mukama kati tumulaba nga Yesu waffe oli otama tolaba nti mama omanyi December no twagambanga nti laba ngamba zesirate naye laba ngamba mukulu wajjala tumulabe nga Yesu agenda kujja wano Uganda okyali ku Simon naye ate bossa manager bossa akuba ekintu kino era nze babuya omulabe manager bossa omulabe manager bossa omanyi December etugamba nti December twamunafuya nga tewali bubaga tuba twerimba ekidefininga December bwe bubaga bwali bwaggwawo nga bazali babukolera mu nkukutu tubuulira eri tubuulirirawa aga Katonda muggulu cowboy we yavudde Shengeni abukomezaawo $1 million party oyo no manager $1 million project abasajja abo munnayo olaba balina ekintu kyabwe ekya party with a purpose luli nalimba laba wano nga nzo omukubazala bambala abagenzi bayambye abaana bagenzi bayambye eri omwana bamuwadde TV bagenzi bakoze zi charity nengamba ebyo twetaaga bagenda kudwala naggulu ne baddukirira abalwadde abasawo baabawa ebintu nenga this time round era Judy yabeerangako nnyo ku mwanyi this time round ngaze ndibabega nnyo mukulu wajja yagambye ennaku z'omwezi nga 20 December kigenda kugwera mu governor era nga pate eno ng'ogyeko just okusanyuka obusanyusa jjukira abasama bali bakola beetaawo okuddeeka bafune ekibawumuzaako sente ezigenda ovaamu still zijja kuddayo mu kuyamba ki yensonga waki mulimu element eri ey'okusasula oyinza okwebuuza nti mutuyise tukyakale ate mutusolooza sente zino ze bawaayo ye charity egenda okukolebwa yensonga waki Saima agambye
nti party with a purpose nti jangu osanyuke ate obeeko badduukirira mu mbeera winowagi agenda kubeerayo nnyo okusanyusa abantu era abasama bagenda kubeerayo bangi nnyo njagalamu kagundi awo kabato katonotono maaso awo era ngenda kugenda ne mukulu wajjala tufunemu ko ab'Shengendi versus ab'e South Africa versus ab'egundi ab'e UK versus bali eri ab'egundi USA okitegeera babasingamu okaawo ffe kyetwetaaga kiri kimu sente zigende ziyamba abantu ddemu ebbugumu Desemba tuddemu abaana bakubanga zituwa nga gyo nagamba Jude tuwa nagikubye naye kati obuzanga Moses Nsubuga Moses Nsubuga ayinza okunyumiza Moses Nsubuga yagenda mu tuwa omugenzi Ivan Semwanga pati yalimu ambiance eyo yali yabagundi South Africa versus bana ab'e UK kakati Ivan n'atabuka n'akasuka sente awo Nsubuga kamera agisse ebbali eri yagenda okuddaana enkere yasooka mukama waffe n'amugamba nti mukama wange weebale kunsindika gye wansindise kubanga nze omwezi n'otaagumpa ezalandiro lizavuddeko dda ezagutomulaba nti mukama katonda mu ekiwumule ky'emirembe baamugula okuyimba baba bakyavuzimu efuyafuyamu abudoola yabukwata n'abukasuka busente bwe mwatuwadde ezaffe ez'okuyimba n'abukwata n'abukasuka eri Judi sebo nakubamuko Judi naliko mtamu bulijjo omaleko okyayo mbuza ki osobola okikola yes or no nenga by the way serious on a serious note twetaaga ebbugumero komawo mu Kampala tulyetaagira ddala nnyo kale katusooke vibe ya December tulyetaagira ddala ngoni Medi Kingdom mwali saluni nga yagigala kacha de bank saluni yagala saluni ndaba yagala bakwasi bintu bya gundi bintu bya ice ebyokumaaso ebyo mayi ice ye ategeka ate ye mutegesi sabavu sabavu tukubuza ko tugambo ice yanga ice tekaleka zona zawedde South Africa kile South Africa basibule badde kale embage galawo omwaka olaba atusitudde jjo basibule manyabo olwaleero ekikulu ekituleese wano yenteekateeka egenda okutunnyonnyola ensosotola eya $1 million party ku governor ng'ennaku z'omwezi amakumi ameka 20 amanya n'eddoboozi yenze Esther Juko director AC Events ezo kikwasaganya ne $1 million party. I am glad to be part of the sponsors of this big event. December abasama bonna gye muli tubakoowoola ab'e London ab'e US mujje mu spendinge naye temwerabira nti n'abaana abannayuganda bazze competition y'amaanyi pate eno ebadde emanyikiddwa bulungi tubadde tugikola buli mwaka naye twayimirizaamuko olw'ekirwadde kya COVID-19 era bwe twayimirira tetwavaawo buvi ne tusaanawo nzijukira bulungi emyaka ng'ebiri emabega natuuza press conference nemba nnyonnyola biki ebyali bigenda mu maaso ne biki ebyasalirwawo nga management ya $1 million party okusobola okurespondinga ku mbeera ya COVID-19 naye nina essanyu okubategeeza nti omwaka guno ogwa 2022 $1 million party ekomyewo mu nnaku z'omwezi nga 2 December tugenda kubeera mu club governor awe tukikubira abakimanyi mukimanyi tugenda kubeera mu club governor tugenda kuba ne fees ez'enjawulo general happiness ojja kukwata emitwalo emeka 5 ate owa tebo ababede mujja kutusasulayo $1,000,000 tebo ya $1,000,000 general happiness emitwalo 5 so nkowola bannayuganda mwenna abali ba ssente abaziterese abasama bakadaama mwenna abanaabeerawo mu kiseera ekyo kya December mujje tumaleko omwaka mu style tugenda kuteekayo challenge ku TikTok tugenda kuteekayo challenge nga tunoonya TikToker anakuba akalango ka $1 million party ne kavaayo bulungi agenda kwewangulira million namba bwe ddu ku lunaku lwa party yes ku $1 million party tugenda muwa akakadde kalamba mubeeraawo ne mukola challenge zino zimitwalo 10 simanya mitwalo 5 ku luno tulese challenge eyakabi mu town nga yabasama kati mwenna abaliyo nga mukola bu video temusasulwa temukola mutwa mbaletedde ekipya ate nga mugenda kuba mukisanga ku page yange ngenda kuba imbanjulira challenge ngenda tandikira ku page yange era ogenda kumanya engeri gyogenda ogikolamu bino byembadde bagamba bane challenge ya mitwalo 10 ku luno gyendese yakakadde fena ennaku z'omwezi 2 December tewali walala wakulaga tudda ku governor $1 million party nga Hotel Africana tuli proud okubanga tu partneringa ne $1 million party kwa bali ku good cause eyamba abantu naffe era nga Hotel Africana tusazeewo mu budde obwo
bonna banajja okusula kasoli omeshoni nga $1 million party nga password yo oyina 25% discount ku rates zaffe. Pate eyo ewagiddwa Bukedde family tuyitedde mu nyamaanyi era nga mukulu wajjala yo nayo gy'oli ffe tukulindiridde nawo tekewo embeera mukulu alina hoteri nene side ze gundi mushengeni ne wano wana teddewo amaanyi wana egundi emutuwa ami kitintale wano ekitintale awo teddewo amaanyi kuba omugago oyo wamulinga kumpi ngaomusifa kyogamba sayimba gyangu kisembe wayiga emize gyabaye musimbula katusooke tuwumulemu tukyagendera ddala maaso ne Claudia Mutova. $1 million party. Kasalabecca mu Kiduula awagiddwa Bannayuganda ono Nsenga Malusi Kawomera asangibwa mu maaso ga kale bannange
bw'otalaba Kasalabecca oba oyogera ki abantu obagamba emikolo gimuwuba mpagambye bajjafumbi azini yawasiza sola okakasa Masembe mbonini weyo olimba nnyo naawe otanguyira kasimu kumbuulira Masembe nkubuuzako mu United States of America Mary Flavia Namulindi ogamba oti agamba atya musajja mukulu gwe bayita Kasasa awo nno bamba ayisizaamu gundi nti Sendi Wevu yaddako waliwo omusajja gwe bayita Musa Majoba Saba Firimbi nkubuuzako Saba Firimbi Musa aliwa Boss Lady Juliet Zawedi asegwe yamugamba fena tuli bayaye tishe mwe kairiko lwe rugambo katika stofu na gundi yo nyweza wajala by the tuna bakuwajala mwebaze mwako ensusu nti wajala woyogera ku all access isima deje ichuli yo mukuba muteka musendo kulaba nti nemkwano governor S eyasebo yaja ichuli onoki yo omubiri mpate yafe kubanga omukulu we wajala yayo omubiri gwali gw'amaanyi nnyo era tukulinze sebo jajja ichuli neno ichuli omulaba yekyanga ayinza omwekyangira kawo naga sebo soka kundi naye abamuyamba abamanyi ani ichuli tebakulimba kasita omuyamba nekibugo buli muntu agenda mu ggoni mulayimulaiti tewali ajjukira kale kakati People's Choice Awards abantu bangi bawangudde award naye essanyu lyennyina bannange era ngenda kuddamu nkyogere nti bwe tuvaayo ne tubagamba nti omuntu bwati ne bwati akola ekintu bwekiti ne bwekiti tuba twekakasizza munnaffe owa Biva Dr. Richard Ssenjobe y'omu ku bafunye award eno abantu basiimye enkola ye ajjanjabisa butonde. I'm very happy. Ate nga sigo mulundi gw'ogusoosa okugiwangula naye nga omanyi nti ebintu byabwe omuntu akola ekituufu taba mu butaala. Era ffe tugambye nti dokita leka abaana nga bagula za awaadi wano abaana nga beesasulira za awaadi naye gwagiwangudde ku lo. Dr. Richard Ssenjobe kuzira omusanvu tumubuuzaako South Africa gye tujja okuyita era ntegere nti mugenda South Africa nkimanyi mu mpaka ze zimwezo ne mukwano gwaffe Haji Kamoga owa haki esatu yabaddeyo nnyera yawangudde wamala okuwangula awaadi ye n'agamba no this time round kabulire ku bayimbi agamba kiruma nnyo omuntu okumuyita serebu oba kweyita serebu nga wadde ne ploti ey'obukadde obutano ekulemye ofuna omanyi babadde bakwasa engula ezo era bakutira ekintu kimu nti abawanguzi muyambe bannayuganda okwekulaakulanya so ye n'agamba ngaali mu by'ettaka mweyawangudde awaadi ayagala abayimbi beekolemu omulimu waakiri funaye ennyumba eruumu ebbiri okusinga okubeera mu dduka owa renti because talent eno eyinza okuwa emyaka nga5 wegiggwako foomu neggwako sente nezikola ki nezibula ekyokubiri naye ndowooza nti gundi yayogeza bwayogeza wano ono gundi ono yasiramuka Vincent Sagawa omanyi wasiramuka yatutegeeza nti enyimba zonna ze yayimbye nti agenda zijjayo tayagala badde muziko mwe ddiini ekontana neki ne music bino biba biki abashiriki abaki shaitwani kati mu mbeera y'emu ne Haji Kamoga yatugambye mu bituufu mbeera ye kyekimuganda okuwagira abagundi abayimbi mbwe eddiini tekikwatagana bivulu bulijjo bya bulimba Haji mulabye mpono gwange aliwanga simulabawo omukulu we yabadde alindiridde saidi ze naye ow'amaanyi abaw'amaanyi Haji yabadde awo nga haki zimubugiriza bwe bayita okukola ssente weeyagala abantu beyagala mu nsi ya Mukama eno haki zimubugiriza wali eri saidi eno weekonako saidi zero ngeriyo haki saidi zero ngeriyo haki nenga bannaye ekiri wano kati sooke tubafune tuli basanyufu nnyo bw'obanga okola ekintu n'amazima ensi eba ekulaba era bwe bavaayo ne batusiima twongeramu amaanyi naffe nti tukola bakisiima tulina okulemerako eyo kyokka ategeeza kyamaanyi nnyo gye tuli nti bwokola n'amazima ensi ekusiima ate nabwe osiimibwa twolekera awo wabula oyongeramu bwongezi maanyi tubaza bakiranti baffe abataddemu obwesige emyaka gyo gyonna gye tubaddewo ate tweyama okubaweeza n'obwesimbu tubaza ettaka sonza ettaka si nnyangu naye Katonda bakuyasa nobeeramu emyaka esukka mu 10 nobanga okyayimiridde si kintu si kyangu buli omu alina byasobola ate mintu waliyo ababisobola naye kati nze ndi mu byattaka
neno abayimbi bakunoonya bayinza okuba nga babanoonya nga tebandaba naye abanjagala bandaba abagala okugula ettaka mujja ku ofisi yaffe Erubo Wakamoga House mujja kunsangayo nja baguza ettaka bajja kunsangayo yes bo bajja ne batuwa sente ne tubaguza ebifo ne bazimba manye bayimbi abo basirebu tebagala kuzimba ababiyita bya bakadde abasinga obungi agamba nkyali obwaka bikyali naye abasinga bazze era wono babuuza off camera bajja kugamba nti abamu bazze Wakamoga tubaguza ettaka okubagira mu bizinesi ebizinesi ebyebivulu nganze eddiini yange tenzikiriza nyinabo wenkoma omukuba wagira babeerawo sibalinako buzibu ninga sinza genda nze mberemu mu bebakola bo bakola ebyabwe bajja kulamula ne Allah waabwe ekyo nkujjako nga tugenzi waseeka n'atulamula mu nsonga eyo naye nga ffe ng'abasiraamu bangi obusiraamu kirala nawase mu kirala kati ng'oba okulya ku busiraamu tebukkiriza ekyo kyennyini Segawa kyeyogera kyekituufu ddala yali ku mazima era buli agezaako n'amuwakanya yali ku kikyamu ekyo kyennyini tiyatabuka butabuzi manyi omuntu otobeera ku kituufu bakuyita omuki muna kuyita kyayagala naye ekyo kyennyini kyeyayogera sitimi gyeyafulumya kyekituufu ddala kyeyogera ddala era bano bagezaako kusiikasiika kazigo ekyo kirala anti ekyo kirala gwejagira omubuuze ekyo kijagira omubuuze ye yamanyi n'eddiini ye naye kati nkugambye tekkiriza era buli omu yamanyi walamitinga Allah we naye nga ekituufu kiri kiki nti bizinesi Segawa kyeyogera ge mazima yes era olita ajja ti mwami Kamoga haji jangu nyambe teke musere mu kivulu sisobola ne bobozze ate ngo yakagula ttaka ndikuguza ne kwa n'ekyapa kyo bangi betuguziza mwebali sibalinako buki buzibu KDB kyalenga tonto tuli wano olwaleero ku Serena Coast Wangudde Award omulundi ogwokubiri tubiwangula by chance tubiwangula by quality ensonga lwaki abantu batwesiga ne baddamu ne batulonda omulundi ogwokubiri mu People's Choice Awards twali wano omwaka oguwedde tuwangula abantu ne bagamba nga bamanyi bannayuganda tebalwawo okukkiriza but this time round twongedde bakakasa nti ebintu bye tuliko biri original ensonga lwaki bannayuganda abagona okutunda ettaka abasinga People's Choice Awards abantu bebagamba ono yasinga ye mwesigwa yatatunda buweewo Haji Kamoga biva naye yawangudde nga tubagambye era kyamaanyi nnyo biva sponsor waffe then olabye n'aba babadde bangi babadde ndowooza babadde basoma mu 7 ebitongole ebyenjawulo amakampuni ag'enjawulo bawangudde kale nga bwe tubagamba nti podium ffe twagibalekerayo mumwe musalawo ne mugamba nti bannange leero kaakati kiri bwe kino bwe kiti kaakati twabadde tuyitaayita ne tugwa ku basuubuzi b'ewandegeya bali abaana bamanyi kye bayita okulya obulamu bali abayanjula bali abazinira kati abosooka obaleke kaakati waliwo abaana bewandegeya simanyi abewakisaka babatwala bwe tonnagwa wa mugagga Susan kushaba kambabuulireko abaana b'owino Judi we nakutwalako ewakushaba neno kushaba oyo nalinga naye tomanyi kukwata bulungi bagagga nedda yali tannabazikuba fena twalinga mu kuyiriba era ajja kuyitayo mugagga kyamanyijagala nkwatire ba anko bange nina abantu bange abali saidi eyo abalimu bangi nnyo naye nga by the way nze kyenayagadde ku basuubuzi bano abeegundi abewandegeya engeri gye balina solidarity bannabwe ebintu bino byabeeranga bya serebu nga bya putawuni okuzazi baby shower birthday nga si byonna byabwe kasita bamorini nantume baabitandika baani simanyi baani kakati ne bikka ne ku muntu wa wansi kubanga abasuubuzi omanye obudde obwo omanye abasuubuzi abo balowooza nnyo ssente n'omusuubuzi watuuka ogamba nti omanyi munnaffe tumukoleyo akabaga gwe bakwedde akabaga bamuyita Harriet Namubiru alina gundi alina restaurant ewandegeyawo mu katale kati bano banne nga bakulembeddwamu Herbert Mugisha bagambye nedda nti mbeera y'okumuwa appreciatinga ng'owasuubuzi abalungi mu katale kamuwe surprise party birthday party bamulimbye nti balina obukungu bagenda osisinkana owa KCCA okusinkana okumusisinkana okukakkana basibiddwe waliko obligato pate neeruma era okumanya eno yanyumye buli omu yagidde obadde nga banyuka wali eri ab'ennyama bano abatema n'amataawo gaabwe bano abafumba emmere ne balumba buli omu gye yavudde ku mudaala gwe balumba
so ne bamulaga omukwano mu mbeera eyo ekirungi ennyo era Judi kyogere ekituufu abeewandege abawanise gundi kanjagala abenakawa sokolindeka ewatise kashidi autopatis ogamba oti agamba ate mukwano gwange max autopatis mwenna muyina amaanyi mangi bwanika naye bwe tugenda kwayitamu okugula tiketi z'embutu y'embuti tujja okulaba amaanyi tujja okulaba amaanyi abenakawa namwe mwetala kuteekawo ku mbeera ababugoloobi abenakasero emuteekayo ku maanyi omanyiro podiyamu yammwe ffe mukole ebyemukola eyo mutuyite tubeerewo tujja biraga abantu nti abenakasero bakoze kino abewandegeoteekawo embeera osabe kamera ffe kamera zaffe zibangawo tezirina we zaali ziganye bwano batuwagira abantu baffe katusooke tubawe ne dansi engeri gye bagiriddemu bali abaana bali sahabati wandege ya maketi omusuubuzi w'ennyaanya n'obutungulu ekisinga byonna neebaza katonda kubanga olunaku lwaleero olw'obusufu twebaza madamu namubiru embeererawo gy'otubeererawo yonna nnyo tweyanze Bukedde TV muli baakabi nnyo mwebale kutubeererangawo mu nsonga zaffe ezimu n'ezimu kuba buli kibaawo mwe bannamawulire mujja ne mutubeererawo ku katale k'Ewandege naddala katale k'Ewandege yaffe Bukedde TV ne Bukedde olupapula tubeebaza nnyo buli kimu kyonna kye mutukolera obukedde bwo bujja kutya obwire bwona Bukedde ne tubasiima muno amabala esahabati wandege ya maketi neyanziza nnyo timu Siteera timu Musa sula birungo banange omwami waffe sina kyakubagamba kubanga nze essaawa yonna nkyanoonya ate bagamba nze sivanga mu katale ndi waki tebankwata bulungi bakunjola bakunjigiriza emirimu nodde nenzaanya mukama gwe yagamba kati bakola ki otuula nkimwebaliza taata oyo aliwalitooke badde nzijambagambanga kize bannange ndi walitooke siyinza kukuza ki baaside tegedde atandikirawo okuza baaside neŋŋamba artistesa mbatwalako ku biiki tucakalamu banze ndi wakucakala niwo bintu wabivulu kubanga nava wala ye bannange abawagizi bange mikwano gyange baganda bange simanyi kye mbagamba mwebale mwekanfukamire mbebazeeko Judi kati birthday gwe watukwese naye ofaaki nze olugambo lwange yangambye Judi bamuwadde sente ebimuli bya sente ngamba Judi bannaaye anyway ye Bukedde TV tu ffe tubabuuzako tubaawo lipiiti yaffe ebeerawo ku lunaku lwankya ku makya nze mbako ku Bukedde famu okuva 12 mpaka ssaawa zibanyetokisusa senga kwali entene siri kusonyiwa omukolo nga gwajja mugoziringi omukolo bagologa nangamba mbu nina olugambo sisirika naye nga saibo ndolooza sirina kyama ng'ondaba bwokyolooza sirina kyama omukolo teguliiyo bwaloneka teguliiyo abantu baalumwa ku lwange tumanyi gwe mwanyina omulungi akiza atya okukikola ayo sikyaliiwo judize nkola omukolo nkuleke kale nange kasita sinnagira omukolo gwayononeka omugole oba bamuteekamu kakatwewungu
neyekyusa ate neyekyusa olwokuba ku luno sakkaabira naye maama bintu bizibu sikabanga baasa omwana ono neseeguya ate olwo mutazi wali ku gundi kambuze ku bantu bano wammanga ombabuuza ku bantu mwiba twagala nnyo Simon bannange nsobola okukwebaza bonna bonna batulabira ku social media platforms zaffe ez'enjawulo tubeerako naye twayingizaawo simu bweti akugoba yakuwa bonna batulaba ku social media platforms zaffe ez'enjawulo tubeerako nga tusitreaminga live gwatanatuuka wakale kigaana kozesa essimu yo genda ku peji zaffe ez'enjawulo ojja kuba otulaba bulungi waliwo wano mwami bamuyise lukwata patrick agambye nti atwagala nnyo era yagala tata wakule agambye lukwata patrick wamowino wamowino ogamba otya lukwata kabanda kabanda mazige naye kwali andrew lugemwa kwali namusoke irene kwali magi kivumbi kwali magi kayima naye yayiga okuvuma nabye mukazi yagenda doni muwonge yamutuwala era be bamu kubasanyusa abantu mu kikadde Hasani Ndugambo yamugamba nti omuyimbi asinga empisa embi n'ekikono mu bulamu bw'ensi ye Magi Kayima yamugambye omusajja kasita atandika okweyerusa amagezi gagenda naye bannayuganda ani atufuga Hassan bamisa Hassan Sas nekwali Nangozi Susan nekwali so abangi nnyo tujja bamalayo olw'obudde nga tubagala nnyo naffe nga mutwagala podium international sokoza asira abegonde abe South Africa weekend wadde balina okuba ne Jasmine Lydia n'abawanuka teyagenze byazzemu visa issue neje kiggwera kiraga nti n'abawanuka naye kati yali mu bulamu bukufu mu mbeera ne bapromota yabalimba ntayina overstay ng'ate kweri nekiba kizibu nnyo ekyokugijjako nekiwala obudde bungi n'agenda Bungereza okomawo nanywa omwenge nerabira okugenda kwembase so mumbeera bundi gyolaba eyo babadde begezaako okulaba nti nobaprojayizinga oba betondera abantu olwa show eyetabaddewo naye nga tessanyu lyennina gye bali nti weekend ena frigo yo yagambye egenda kukiika omanyi South Africa ye second home y'abannayuganda abayimbi gye bakungula akasente kiri okusinza kwa research eyakakolebwa research yakakolebwa eraga nti bannayuganda abayimbi sente bazikola wano na South Africa esinga obungi olyoka beeyongere saidi zeyo era omuyimbi atanafuna makatabo ke visa yonna ne South Africa akyalina kingi ekyokukola naye nga atwa iStudio akakasiza nangamba nti ya frigo weekend eno gyetuli weekend eno gyetuli era abe South Africa tubakakasa tugenda okujja ne podium tugenda gikola live e Santoni ojja kutegeera nti ye class edabani wali ex wa Gondi wa Zali Gike Chopa oyangambye buli kimu era embeera ya Jasmine eno eyongedde wama Gike Chopa Jasmine omulaba yabadde mu bifaananyi eri visa ngakola ki ngali mu bifaananyi ng'omulaba naye on a serious note Jasmine original color eyo kyemwagalakokko enteekateeka endala eri South Africa bagenda kwetereeza bagamba nti enteekateeka okulaba nti nabayimbi ebivulu bidda mu vibe eddamu kubako yena bakufiirwa bapromota bakufiirwa so bagenda kwetereeza Africa oluggwa bagenda kuddayo mu recess bagenda mu recess nga bapromota beemanyi beekolemu omulimu batugende ku mbeera egamba nti woba okoze mu January oli wakole mu mwezi guli eri kubanga oba oliawo oyinza okuba okyateeka ne bagamba nti gundi aleesi posta ne zisiŋŋanya oba okyaliawo nti gundi aleesi n'ogamba nti ki ekigenda mu maaso naye n'abayimbi bangi kuba nalabye Africa eriyo weekend eno ejja ate erinabyeko niwaagi naye gyali so then eri eddako ku gundi Chozeni Becky no oli wange Karo Nantongo then eri so kikulaga nti bannayuganda abayimbi sente zibagenza okukola South Africa nyingi balina respectinga abapromota be South Africa mukulu twaha omulimu okukolera ddala n'amaanyi otereze endongo South Africa kale kakati bakanyama bagenze ne bakyalira kalimpa mu ddwaliro bamutwalidde ku buyambi wadde ng'omwana ono bambi nze musaasira mu ddwaliro gyali atalwana entalo
n'abayimbi banne mu kifo kye yandibadde atawummula. Afaananye mu kagundi kali. Ani? Saimu ke yagaa kabira. Ani Saimu? Akali ke yalinako mu gundi. Akakima? Ani? Naye lwaki mu Ebyo bigambo byo. Walayi ndijo munseetiza naye Mukama abalaba wamma nedda. Wekaliyawo nzisikalabiyewo. Entalo zonna zonna eziri kwalimpa. Kamera zisooke zimuveeko. Abamwagala bonna bonna nga tukyamwagala mu ndongo kamera zimuveeko. Because mubimanyi ebintu mulimu abantu abamu nga tebanyigirwa mu ttooke. Kati buuliwo omutunuzaamu kamera ng'ajja ku. Nene alimpa asirike. Omanyi alimpa mulwadde. Bamujjanjaba. Zaali zakunulitira waliwo kabiri kanalabyeko nga baga nti kekana akakima neŋati waliwo akala kinalabye nga bakambaze engoyi nendugga ebintu byetubijjawo mu industry tobijjawo waliwo Golden Production teyalinyanga ku stage emu n'omuyimbi omu Golden ye waliwo omuyimbi yalinayo lonchi kumpi enkeera ne bali musimba ettalo gye nkugamba Golden eyo gyolaba olutalo lwakusasira ne station molini nantume kusasira olumanyi basatu mbadde manyi kati empete eyo gye nkugamba eyo njagala omuntu agenda ankolere sitole buli muyimbi alina empeta nendugga kakasa akakima kaaliwo ndugga kakasa akakima kaaliwo agamba mukaaliwo ndugga neze simanyi mbadde mmanyi alimpa gwe Simon badde ngamba ku lutalo olwo lwali lunene nno tontuza mu bigambo gwe nawe olaba otidde buti kuteeka bifaanani byo naye nze mama wange yansalira akika yali ngamiya ojja ne mutwalako ewansiko anti tubadde wali ku lutalo olwo lwali lunene bayitawe naye kyemanyi lwakendeerawo nnyo gwe genda emitiana bejja kubuulira gwe manyi ekigatta wakiŋŋambye esaalongosiko kati tubiveeko tuwe tulaba alimba tukutteyo ettaffaali gye tusobodde nga tusaba olisiime muganda waffe tukutte ettaffaali era n'olwensonga eyo nsaba ndikwase mu mbeera yonna tusabe mukama ayogere okusuusa mu bwangu kaseera kakano akakazigizi tuba tulina okuddayo munaye munaffe ate tuba ku mirimu ali atya embeera eri etya era suubikira ayinza okufuna tambi kyakabi nnyo nnyo bali tulaga mukwano ate ne mbanga temusobodde tulekerera kaseera kakakaweemuli kizaamu amaanyi kuba ndowooza kati eno ttiimu yakubiri kyanga nzijja wano eyasusewo yabadde y'abayimbi abalegenti kati neeyo kyakabi nnyo tuli basanyufu okubanka tukulabyeko mukama waffe muganda waffe oshwali mukama waffe kwa muntu w'emirimu tusaba mukama katonda akuwonye tugenda okutuuka mu Christmas mu December mu festive season eyo ey'amaanyi ennyo ng'oli ku magulu gabiri ng'otambula kikusaba kwaffe bakanyama bakulikireyo ddala abagenda maaso n'okuyamba alimpa mugende mumuyambe temugjeyo bigambo bireeta eno ayenda kuzayo bigambo genda oyambe kiggwe kyenzudde abamu bwe batabula alimpa bajja eri ebigambo ne babizzeeyo ne bakitegeera naye nga nja kutera ku mukabya junior tumiddeko nnyo miti medimo omukwano gwange Derek omaye onako olwenkya South Africa onako olwenkya tuyingira wali South Africa so bonna bantu genda kuba nabo sayidizeeyo era ekimu ku bintu wali South Africa nasitwa gyenjagala okukola ennene okulaga nti South Africa ye second hub ye second business ey'abayimbi siboka basocialite bonna baserebu era tubagala nnyo onako olwenkya tuli pataka sayidizeeyo tugenda kulekera musase mwanga ne success bamwongereko sikamya Kasalabecca mu kiduula awagiddwa bannayuganda ono Nsenga Malusi Kawomera asangibwa mu maaso ga paaka enkadde ku Anet Plaza omwaliro ogwokubiri edduuka S11 era ng'alina ekipya omukyala ng'obadde oli eyo nga toyina bbogo